ba Big Brother Uganda webere kubanga ojekumiddeko amanya neddoboozi di Big Bro osobola okumpita mwanyina w'abangi essaawa zino ate olwaliro nkuletedde Really Puzzle Lunabe omusajja ono yegumbulira erinnya yeetera erinnya nti genda ogule emmotoka actually ye muntu yekka ajja n'ekintu nekibeerawo naye nga kikolebwa in action gwe omulabi waffe omulungi naye teweerabira ekintu kimu kyokka kyenkusaba genda ku YouTube channel yaffe osubscribing Big Brother Uganda tusobole okuba nga tutambulira wamu buli kimu gwe nga kifaanagana n'abayimbi kifaanagana ne ba celebu ba producer ba promoter ba presenters abakabi okumanya omuntu gw'otamanyi nsobola okubeera nga nkikutuusaako naye ng'okijja ku Big Brother Uganda genda osubscribing bono osubscribing oklikinge wali mu kabeera kakatono osobola okuba nga ofuna buli information yonna yonna gye tuba tutaddeyo ate ne ku YouTube kwe tuli ku Facebook tuli ku Twitter tuli ku Instagram osobola okubeera nga otulikinga osobola okumanya biki ebigenda mu maaso Big Bro ye page yaffe eya Facebook era nayo osobola okugendayo nosobola okubeera nga okikwasaganya bulungi nnyo amanya genkubuulidde Really Puzzle osanyusa okulaba nange nsanyuse nnyo taata oli otya omukulu Jamaal ojja w'abangi mwanyinaze w'abangi wayimba oluyimba nti muva ddi ku lujja naye ate bannyinaze bw'oli mukooya omulanga baguwulira awala baguwulidde era ni Lukoma yaguwulira n'agenda Zaala Toto n'aguwulira suppose Sula Flexible yakyalemedde ku lujja oba yadibirako oba yakonerako akyali abebbali ne mannamakula mwana wote mulanga naguwulire omanya ebintu byange byenyimba oluusi abantu babitwala yimbanga asanga naye kati olaba abantu bangambye ne Zaala Toto yafunyawo ekinankani kye ekingiringiri kye naye si bwetyo kiba kyamugje ku lujja Zaala Toto muyinamu obutakkanye ne Zaala Toto omaye ebibozibozi ebyo abantu bagala nnyo bitegeera nali njagala ave ku lujja naye yavuddeko yabanga yafunye ekintu kyawe kinankani kye atwale ekyo obulamu butambule ani yatutaani oba ani yagyeko munne nekyo kyamugyeko mulanga kyagundi nankani Really Puzzle Mukasa Yasini nzaaliwo maama wange omukyalo omulungi Nakatyo Sabrina awangalira kooki taata wange ye Mugenzi Sulaiman Seziwa oli musajja musilamu nze Mukasa Yasini ndi swaba mulamu walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ni musajja swaba industry bidemu abasiramu tuli basiramu tuli basiramu bakuzalawo ndi musajja w'ebuddu ku njegoyego za kooki kalisize eri mbuddu n'ate maama wange awangalira nnyo kooki so bibiri mbigatta n'embeera ow'ekooki n'embeera omunabuddu naye nga ndi munabuddu kubanga taata wange w'ebuddu Mukasa Yasini nyingira kati emyaka 28 nkuze ndi musajja mukulu nyingira 28 okuliridde nze nduvaako bwe nduddako kyekyennaku ekyabulidde omwana muwala nzijjako mu mbeera ennungi era mbakoowola mwenduba naye mujje munzijje ku lujja olujja nduvaako bwe nduddako olujja nduvaako bwe nduddako njagala okumanya bwekyotandika kuyimba music nkimanyi nti esobola okuba nga passion oba nga gwe nga business ze ofunyemu era byofunyemu byobalaba okusookera ddala nfunyemu emikwano mingi Really Puzzle wange nzaani yalibadde ku platform eno ya Big Brother sinawe nandigisanze nfunyemu emikwano ntambudde abantu banjagadde n'ebirala kubanga abantu togenda bagamba nzimbye ennyumba simanyi abantu tebakwagalako ebyo abantu bo baba bakwagalako muziki so nfunyemu ebirungi bingi ng'omuntu naye nga toli mufumbulwa nakola ndi mufumbulwa kuba sinnakyala music industry abayimbi abasinga 8 ku 10 bayingidde ebintu by'obufuzi simanyi naawe nalabako olugambo lwayita nti oyagala kwesimbawo naye gwe ensi ya industry ya music ogirabawa enkya kubanga banzigenda muvaamu abantu bamuvuddemu okusokera ddala politics ayonoonye music waffe kitegeeza industry eyonoonese yes era akiri emabega tumusaba atusaasire babire ebyobufuzi byaffe batulekere endongo yaffe mugyonoonye mugitaddemu ebyobufuzi n'abawagizi beetemyemu kati abantu bo batulabanga ffe kiso kya mbuzi nze kolaba njagala nnyo ebyobufuzi naye kati abantu batulabanga kiso kya mbuzi bagamba mwe muyimba mutya ate munamwe Bobi Wine nga takola ki tayimba kati ebivulu bisala abantu baagala ogenda oyimbe ennyimba za Bobi Wine kati tolaba we tuli nti music yafudde so abawagizi baffe kyetuba mpulira nnyo interviews otuloko ogwawa oli wa yero oli wa siri byabufuzi naye njagala Bobi Wine nnyo ng'omuntu Bobi Wine oyo yanjagala nakuba oluyimba lwa nali musiro oba nali mugezi ebigezo
nankubira essimu ekitasange ku bayimbi emboozi eno egenda nnyuma ekitasangika ku bayimbi muyimbi abayimbi obamanyi beerazi naye omusajja bwe yawulira oluyimba nga mutate Bobi Wine tu parliament nagamba muto wange nali ku bitaala bya Ntebe Road oluyimba nduwulidde obubaka mbufunye ne mugamba taata mukama wange mbadde njagala gy'obeere muki mu vidiyo yange yanali musiro oba nali mugezi yangamba leeta kamera jangu nenkera ku makya omusajja ne muzukusa saa 11 yali agenda mbulu n'abeera mu vidiyo so njagala nnyo Bobi Wine kyova olaba obuntu bwolaba butambula ku intaneti okungaatabukira abantu saagala muntu ayogera ku Bobi Wine kintu kyonna saagala ekikwatagana ne Bobi Wine nkambuwala mwagala nnyo gyakabeera mu vidiyo zange bbiri Bobi yes mwagala nnyo era saagala muntu akogerako kintu kyonna sina bye mwagazaawo oba njagala bifo naye ku mutima njagala nnyo Bobi Wine yanyamba nnyo oluyimba lwa nali musiro oba nali mugezi lunyambye nnyo mu bantu okulaba nti ndi muyimbi oli muwagizi wa Bobi Wine musimbi obufuzi ng'omuntu nze mwagala nnyo era ne bwe mba ndi mu mmotoka Bobi agenda kwesimba ogenda kukamuwa akalulu ate kakati bwe kiva kwagala ki ekiddako kumuwa kakati ate twagala tuwekwekerera ate tuddeno tuddemulire akuba nti obudde bwo bwine engeri gye butukyankalanyeko naye speed soko mbulire waliwo abantu babiri benjagala oyogereko njagala oyogere ku Buchaman njagala oyogere ku Full Figure abantu bano balina engeri gye batukuyita mukisa omukisa gwaze ne gugwira Buchaman ne bamulonda okubeera ambasada wa ghetto era kati ghetto president Full Figure ne bamussa mu kifo ne bamuwa emmotoka ne bamuwa essente obulamu ne butegeera naye nzijukira emyezi ng'ebiri emabega Full Figure yali awagira Bobi Wine era Bobi yamala kuteekawo kakiiko ne batamulonda Full Figure n'akyuka badde nsaba otangaza obawagizi bo ngeri ki gye bayinza okutegeera ekintu ekyo kuba nange kyambuzaabuza okusookera ddala Full Figure nze namutwale wa Bobi Wine Bobi Wine inze namutwala mu mmotoka yange eyalawuumu twasookera wa Sweet Pepsone yakafa ne mutwale wa Bobi Wine emagere era Full Figure n'alya n'emmere ya Babi era Full Figure wakola bubi nnyo okulya emmere y'omukazi tolyanga mmere ya muntu n'obeera munaafuusi yasanga Babi amulinze n'amuwa emmere n'anywa n'obutunda ng'ebigambo byayogera okuvuma sayidi eri naye simanyi mu nnaku bbiri kiki ekyamubagudde so bino byonna tubikola naye abantu bose basiru balaba abantu abo weetegeka enkeera okubalaba nga bali ku street bali bwerere babatwala emisinde ne kuba ne gye baalaze babamanyi nze namutwale wa Bobi Wine era nakola bubi era nsaba abawagizi ba Bobi Wine bonna mu Uganda bansonyiwe nze natwalira omusajja ekizibu saategeera n'alya emmere ya Babi n'anywa obutunda bw'omukazi omulabi waffe omulungi okyali ku Big Brother Uganda omusajja yandiridde emmere ya mukazi n'anywa n'obutunda bw'omukazi ewa Bobi Wine bwe yatuuka eyo Babi n'amuwa emmere n'alya nakuta Full Figure yalya emirundi egyo emirundi ebiri ng'ali ku mmere ya Babi bwamubuuza tukwongere oba okuze bw'agamba Mama Solomon nyongere akaakakyere nyongere akaakammonde ne bamuwa n'obutunda egiraasi namba ne bamwongera akadomola omuntu omunanfuusi Full Figure alya emmere ya Mama Solomon naye Full Figure tolyanga mmere ya muntu tolyanga mmere ya muntu ne weetenengalike nnyo oluvannyuma lwa Full Figure okulya emmere ya Babi naye abantu bansonyiwe nze natwala ekizibu ekyo ate Bobi Wine tayitangako Full Figure tamuyitangako era byonna byabadde akola abikola ku lulwe ku buvuna nga ye era byebyo byempulira agamba mbu munsonyiwe okuwabya gangu abadde awabyani Full Figure abeera ku intaneti alinganga kisenge ekyo kitunulira n'okiyitako so byayogera abantu babadde tebabitwala tebabyagala teri yamuyita teri yamuwa buvunaanyizibwa byabadde akola abyogedde ku lulwe era negiyaloze yagenze kwegamba yazzeeyo nga bwe yajja tubadde tetumwetaaga so abawagizi ba Likodi FM 97.7 sijookolera ssebo ng'ogyeko bino ebya intaneti olunaku olw'enkya mujje mu Nnyondo ku Friday Bango Bash ku Friday mu Nnyondo Club mujje tusanyuke kyenebaza ku ggwanga lyaffe lino limu emirembe nakugendako ejjumba eyo ng'olaba ebintu by'abantu nnyumba bazuukya bazikuba amasasi naye wano bibadde tebinnabaawo mujje tusanyuke bwe tuba nga tulina emirembe mujje tusanyuke tugende ku Bango Bash okuyingira omutwalo gumu nange nja kuyitayo okabazanyi tuwayeemu zona ngenda mwebalire ddala Big Brother show teweerabye okugenda subscribinga naye nga embeera yonna gy'olaba oba olina kye weetaaga omusajja ono lw'obudde nina kuba mukomyawo ne ambasada wa Big Talent bababyeko omukazi bakubye emiranga
namugambanga naye yagenze naye ajja kudda bagamba ajja kudda tasobola omusajja waliwo aŋŋambye mbwagenda ku musaalo kati Kenzo ali bize nnyo yagenze bataddewo kibeera ebyo byonna kuba kulumwa omulabi waffe teweeraliikira Lil Puzzle ye mutegedde alina ebintu bingi nnyo asunyeeko kati ninnyo wabula ngenda kumuzza tugenda kufuna obudde muze tunyumye emboozi empanvu just genda osubscribinge osobole okubeera ng'omanya ebisingawo neyanza muganda wange nange neyanza bannayuganda mbaagala nnyo naye njagala nnyo ebyobufuzi yadde siri munnabyafuzi binnyumira nga naawe bw'oyagala sawuna oba okusamba kapiira nange binnyumira nnyo ebyobufuzi obikubamuko okulwali yadde siri munnabyabufuzi nze ndala gwensinga okwagala amina nnyo sewo amina nnyo sewo